Pebalenyo, Pebadao Alpunjada, Woman Tasivana, Alpunjada Sal, Nabanda. Thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan's Kawe. Straight out Aromatic Entertainment. Nyongera kwaniza continue webali nnyo okubera nga ate wa subscribing agwatanaba. Please subscribe, like, comment and share on this channel to get the latest news from Aromatic Entertainment and the latest news from those actors and actresses of Aromatic Entertainment. Yes, thank you so much. Mbaniriza mwebali nnyo mwebali dala okubera nga ate munjagala. I really appreciate. Ntumirako bachali bange abali ebweru, Canada, USA, London. Guys, you're doing a great job. Ate na ntumira bachali bange abali mu Arab countries, abebwarabu ba house managers mwenna mbatumide. By the way, ntumira nnyo ba house managers. Nene situmira balenzi bali ku side eyo. Ne sibatumira ba mbagala nnyo. You guys are showing me great love. Thank you so much. Waliwo n'abampadde offer abaluwombo restaurant bali Dubai. Bampadde offer of njaji bagamba later on. Nenga thank you so much abaluwombo for that great offer. Thank you so much. Ate njagala kubeera nga nebaza na buli omu subscribing, liking, commenting. I appreciate. Nino bubaka onako olwaliro wenzo bagamba nenga sinna bagamba njagala kwebaza. I want to congratulate. By the way, sikwebaza. To congratulate. I want to congratulate Mr. and Mrs. Lucy olw'okutuuka ku kkula eddungi. Era nebaza omwami Lucy. Nkwebaza sebo. Webala okubanga emitendera gyonna wagiyiseemu era n'ogikola bulungi. Wayita ku mutendera gwa proposal. Nokukola proposal yali nnungi nnyo. Nova ku proposal nojja ku kukyala ewa ssenga n'ogenda n'okyala. It was a great thing. Noveeyo n'ogenda ku kwanjula. Kwanjula it was massive. Awe twalabira ng'omwami akwata Range Rover eya white n'agiwa omukyala. Ne tujja ku mbaga omukyala n'akwata Land Cruiser V8 n'agiwa omwami. Bagiyita mpenkoni n'agiwa omwami. Mitima eminafu. And then anyway, guys, it was a great thing. Yeah, I think I liked it. Yeah, era. Hey. Anyway, we thank you so much, guys. Mwebali nnyo mwebali dala. Ate era njagala omukyala alina obubaka bwe yatuwadde. Manyi waliwo kye bayita love. Soka njeko neggago. What you bayita love. Waliwo love gy'olabanga si yaakwe. Fulufiga alina ekigambo kyayogedde. Manyi ogwo omukolo gwaleese abantu abangi ab'ebitiibwa abacomedians bangi. Naye full figure. Anyway, kasukere gana mu clip. Bwe tuva mu clip nja kudda nkuwe ekirala. Tovaawo katugende mu clip ey'omukyala ng'atuwa ku bigambo byeyogedde, ng'atuwa ebigambo byeyogedde ku mwami we Lucy. Tovaako. Ending tears. Naye sina endingidde mu mbaka kwebaza mwana wange. Simanyi kigambo kitenyinza kozesa okitegeera nti nsinga buli kimu and I'm so happy. I'm so proud of you. The first day wanyanga ogenda kumbasa, I thought it was a joke, but it wasn't. Okituukiriza from proposal to kuchala at Senga's place to
to introduction, now to ending the mbaga. Nze ntimanyi one wange in life tolemererwangako, just do it, but tolemererwangako. Mami wange kwebaza buli kirungi ekiri ku nsi kimpadde naye sinafuna. Nze nzikiriza era nkimanyi because I believe in you, I trust you. Manyi ojja bimpa. Kwebaza olw'emmotoka ennungi gy'owampa. Kwebaza egirako ebigambo bingi naye amatu nagaziba. Buli kimu kizibye, teri kintu kisinga kunkosa nga muntu kwogera because nze ntunuulira muntu gwe boogerako mulala ne gwe mmanyi ne gwe nina. Era I promise you siriwuliriza kigambo kyonna. She's the only person, yeah. Everybody knew, everybody loved, everybody kunzaga. Woman just bagamba everybody kunzaga sala. N'abantu banjala okwera. Kishaka nagamba nti omwami wange. Omwami wange. Nalabeka abagamba nti wanalaka abagamba nti emmotoka gye baawa omukyala mu kwanjula teyali ntuufu. Era bwe bamala emikolo ne bagizaayo mu bondi oba gye bali bagyewoze. Olimba, that's not true. Sarah nkola naye muzannyi mu Aromatic Entertainment. Kitegeeza nti mbeera naye, tubeera naye. Emmotoka eyo Sarah okuva lwe baagimuwa gy'avuga ng'ajja ku site okuzannya. Before nga tannatandika kuvuga emmotoka eyo yali avuga emmotoka eya black era nayo nga Range Rover. Bwe bamuwa Range Rover eya white mu kwanjula kati naku zino gyakozesa. Katate gwe agamba nti emmotoka yagizaayo. Walaba ne clip ku TikTok. Wali Sarah ya posting anagamba mbuno when I told him that ladies first. Never done Sarah and Abraham. Goodbye. Are you going? Goodbye. Are you going? Wale oyagamba no ladies first. Netulaba nga omwami asimbula emmotoka Range Rover ya something oba grey oba black. Ne Sarah n'asimbula ya white. Kakati ate bagizaayo ddi. Abantu abamu mwogera ebigambo bino emmotoka bagizaayo, emmotoka bagyewoze mu bondi, emmotoka munnange nedda. Twagalizeeko. Mwayi bweyagaliza ofuna ate tukkirize. Ku mukolo ogwo gwennyini kwabaddeko emperekeze. Njagala kusooka kwebaza omwami Luzzi nti processes zonna yazituukiriza, yazivuze n'azimalayo. Oba oli awo abasajja abamu kye batakola. Yakola proposal. N'ava ku proposal n'akyala ewa ssenga. N'ava ku kukyala ewa ssenga n'ayanjula. N'ava ku kwanjula n'akuba embaga. From proposal to kukyala at Senna's place to introduction, now to ending the mbaga. Gye emikolo emeka gyonna yagimazeeyo.
gyonna yagimazeeyo. Kati omugamba ki? Tukwebaza omwami Luzzi okutwagalira sister waffe fenga aba Aromatic Entertainment. Tukwebaza okutwagalira sister waffe Sarah awago tumanyinga Sarah Banks. Tukwagaliza nnyo wabya tukwebaza okubeera nga omwagala webale nnyo webalire ddala. Ate omukolo ogwo gwabaddeko ba celebrities ab'enjawulo. By the way mwina n'abayimbi be mutaalabye. Nze be saabalaze mu clip zange, mu clip endala ndowooza mwabalabyeko. Mwina abayimbi be mutaalabye. Omukulu Pastor Bugembe yazze n'ayimba. Mumulizo kwa temwamula biko yazzeemu ko a bit late. Naye nga yabaddewo n'ayimba ne tumunyumirwa. Abayimbi bazze. Emperekeze nga bwe nabagambye kwabaddeko aba B2C aba abasatu kwa Mr. Lee, Bobby Rush ne Julio. Bonna babaddeko nga kuliko Baza n'omwami omulala awo. Era mu bigambo by'omwami oyo yagambye nti nebaza abayimbi bano. Abayimbi most of the time mubalaba nga abayaayi. Naye bano bantu bakkakkamu. Balina empisa. That's why mpangadde nabo okuva Sarah lwe yabandaga. Mpangadde nabo. That's why ne ku mukolo kati wano weebali. Ku mukolo guno kwabaddeko ebyewuunyisa bingi. Nze by the way over simanyi, but it was my first time. It was my first time. Okulaba nga mu kwanjula omwami akutte Range Rover n'agiwa omukyala. Ku mbaga omukyala n'akwata Land Cruiser V8 n'agiwa omwami. Full figure. Nkwebaza. By the way omukolo guno gwasombye abantu bangi. Gwasombye ab'ebitiibwa bangi, gwasombye aba artists bangi. Kubanga why Sarah ayina empisa. Abeera mu bantu. Ayogera n'abantu bulungi. Sarah ayina empisa. We appreciate that. Ate ne omukulu Mr. Luzzi nawe era oyina empisa. Kuba singa bali toto zirina tekyali badde wekityo. Yabadde yogera mu bigambo bye Mwami Luzzi bakwaka clip ako sakafunye. Naye ngenda kufuba ndowooza okumunoonyako. Akatuddiremu ayongera obbaka kasalwaki ayagala nnyo Sarah. Nzijukirako ekigambo kimu. Because Sarah is tall. Bamuwala na lwakintu kimu. Because Sarah is tall. Mwagala nnyo. Because Sarah is tall. Yeah. Gama lumya. Kale katuzekere mu clip eno. Atenga era aba Aromatic Entertainment babaddeyo era twabaddeyo bulungi nnyo. Era nabo basobodde okubeera nga ate bakwata ekirabo ng'okwagaliza memba munnaabwe oba kati ffe tuba baana
ba mukama waffe Sir Ahmed Lubowa n'ayagaliza omwana we obufumbo obulungi era yabaddewo fully kuva omukolo we gwatandise paka lwe gwawedde mukama wange oba mukama waffe omukulu Sir Ahmed Lubowa nga waali taseguse kiraga obwesimbu n'okwagaliza omwana mu bufumbo gy'alaze afumbe bulungi ng'omuzadde yenna bw'abeera ku mukolo kati ffe twafuuka abaana ba Sir Ahmed Lubowa nti naffe atubeererawo mu buli nsonga era that's why yabadde ku mukolo kuva lwe gwatandise paka lwe gwawedde nga taseguse era teyakomye okwo fenga Aromatic Entertainment n'akwata ekirabo n'asibirira omwana Sarah entanda nti genda mu bufumbo ofumbe n'amuwa ekirabo era nga Aromatic Entertainment yawaddeyo ekirabo eri abafumbo bano omukulu mwami Luzi Abraham ne Sarah n'omukulu Mrs. Luzi oba Sarah Banks katugende ku mu clip eyo tulabe nga Aromatic Entertainment ewaayo ekirabo tavaako. Thank you. Look at myself, look at me, I'm beautiful, I'm looking good. Look at my body and my chifuba. Now I touch chicho. Now I chicho chite. Look at my beauty. Look at me. Look at me. Enjalebe karuma kawumpugu menjale karuma. Njagala kubu. Netegeza look at me. Look at myself, look at me, I'm beautiful, I'm looking good. Look at my body and my chifuba. Now I touch chicho. Now I chicho chite. Look at my beauty. Look at me. Look at me. Enjalebe karuma kawumpugu menjale karuma. Njagala kubu. Maurice Jordans, Uncle Ronnie, I remember that day that I met you. Baby nakula bomutima no kuwamba. Ngagukubire no wasiwe chibumba. Katontambu zange ya mbele biwawa. Give this chance to lavate chidako. Silly love nigga, Tolly gold digger. I'll never ever take you for granted. Nga palaso baby chengu gamba malamu. Siri kuyisamu mashonga Stacy. Che yakola Carlton musinema. Eri Aromatic Entertainment. Ndiku Britney Britney jangu yangu wa baby jangu yangu wa mutima kukuba kumbuza kweli undo ya mutima niona upite wano jangu yangu wa baby jangu yangu wa mutima kukuba kumbuza kweli undo ya mutima niona upite wano te tuichakalire sente kola nganze nawe de buno bulamu bulinga kibala buli kiro bakufukirira fukirirako labati betebera didita zigondera zinoga gwe asitukane yesinira mune kumakina kola zote enjoy it napata zote kona dansi kona tule terire sente ama Abraham na ne Sarah Banks mweli the saint. Thank you so much. Those ambirabye moves of seen each and everything. Guys guno mukolo enembaga. Na ye ndowooza omwaka ogujja nange. Mwaka ogwo ogujja. 2026. Nga twakava mu kalulu bwetu. Ninda akalulu
tulonda debira nkaga tuba tulina kulonda mwezi gwako mekandoza guba gwa kusatu awo nga twakava mu kalulu awo we wati nange ndowooza ekyokulya tekimpita ku mumwa nga nkiyoya olengera kyendedere nekalera akanyama Nenga guys, thank you so much for subscribing. You can show FN wagido na Faba Aromatic Entertainment kabagamba baina movies zonna baina movies zanyi babina Uganda bazanya movies waliko Aromatic waliko Trust Films YouTube channel atera ne ku LM YouTube channel ngati ku Trust Films tuinayo movie emanyidwa nga Pressure kati ne ku mukolo ogwo Pressure then nga Trust Film tuinayo yes tuinayo film ya femanyidwa nga Pressure atenga bwe tumala Pressure tuinayo movie ya femanyidwa nga Damage season 2 so nolwecho genda yo ku Trust Films oberengo subscribing ngolaba ne movies za fezo bulungi nyate kwali ku channel ya LM tuinayo echekango tuinayo echekango nolwecho nawe genda oberengo olaba echekango olabe echekango bali bazanyi bakuzanyira echekanga Aromatic Entertainment for tumanyi buliro tuleta guba moto buliro tuleta guba muliro nenga njagala okwebaza Aromatic Entertainment okuvira dala ku CEO omukulu Sir Ahmed Lubowa. Thank you so much okubera nga wasalawo n'ogamba nti no gwe buli nsonga ya omwana nge ava mu Aromatic Entertainment ojja kubaawo bana teri kinyuma teri kireta ssanyu nga kulaba nga oli ku mukolo nengo olaba wali mukamawo wali olaba bozanya nabo we bali olaba gundi wali banange ekintu ekyo kinyuma kiba kirungi oli ddala ngo oli so good nabagamba ntino Aromatic Entertainment eno ekyamazima it's a family away from our real families oba families bale njogedde America it's a family away from our families families in just families so it's a family from another family from away from our families guys botunula wali nga bwe nkugambye wali director Ahmed Lubowa wali Walter wali Bakanansa wali Ingrid wali Sanchez gino kulanga mukamba wafe wali Ahmed Lubowa gino kulanga ne muchala nampija naye wali gwe mwana kati no bajja kaka amaso ka clip no kajja eyo no kazeno gino kulanga mama wali tata wali senga wali muganda wange wali nebobo mukolo nga bibakola tebikunyumira wakiri onyumirwa abantu bo toyinza butaba musanyu era sera manyi nti no woli oli happy oli very happy alenga era na buli muntu wa Aromatic Entertainment teri yali akoze mukolo oba mukolo kyoba mukolo ki ne tutabaawo fe tubaawo mu buli mbeera oba mbeera ya bubi oba mbeera ya bulungi fe tubeerawo eyo solida buno ubaka bugende eri abazanyi ba Aromatic Entertainment mwenna eyo solida mbasaba toyongero jikuuma era nga tugenda jikuuma tetuli bakaliba anyway enakuzomezi nga 18 19 nenakuzomezi nga 3 tugenda kubera wali eri ku Theatre La Bonita 18 19 nenakuzomezi nga 2 tugenda kubera ku Theatre La Bonita nga banafa ba customer care abakuzanyira customer care ba Aromatic Entertainment nga bagibegase n'abakuzanyira no time abakayimbira Dramactors begase wamu kati ogenda kuwulira omwoto ku Theatre La Bonita 18 19 2 genda kuwulira omuliro ku Theatre La Bonita ate ng'okuyingira sente ntono nnyo mitwalo 3 gyokka ordinary VIP mitwalo 5 lwaki nedda lwaki tojja n'olaba ekituteesawo date eze 3 nti kujjukira ligenda kuba Friday Saturday Sunday so kitegeeza nti oyinza obutasobola ku Friday ng'oli busy Saturday weeri osobola okujja oyinza obutasobola ku Saturday ng'oli busy Sunday weeri osobola okujja so tolina kye weekwasa nti nze baakola shows awe nga ndi busy nedda
toyinza kuba busy for 3 days wakiri ofunamu olunaku olumu n'ogamba luno kanende ndaba wa Aromatic Entertainment ne kayimbira Drama Actors so n'olwekyo tuli ku Theatre La Bonita ate ngera Morris Fashions bakugamba tuyina engatto ennungi abaana bali mu kudda ku masomero abamu bazzeeyo so gwatanagulira abaana ngatto numbaako ku namba yange eyo yennyini eri awo wansi numbaako nga Morris njagala akagatto njakka kuleetera nkola delivery wonna wooli ne bwoba oli bweru ng'oyagala kugulira muntu ali eno Kampala nze njakka kuleetera akagatta awo wennyini wooli gwe mpe namba y'oyo gw'oyagala okugulira oba oyo abeera n'abaana mpe namba ye nja kuba mutwalira akagatto kamutuukeko bulungi then era tuyina banaffe abamatendo restaurant bali wali ku Salama Road Kiyumba stage balina ekyemikya ekyemisana n'ekyeggulu ate bakola ne delivery so gwe tova mu nnyumbayo nti ate kangende ku matendo ndiye nedda bakubira kasimu abamatendo bagenda kutuusako emmere awo wennyini wooli Papa Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment. I'm just happy for my workmate Sarah nkwagaliza mwana nkwagaliza ekisinga ate naffe Aromatic Entertainment we love ourselves. Thank you so much. Mbagala nnyo kyesogeddeeko ndowooza tewali kyesogeddeeko kale guys mubeere bulungi have a blessed night mbagala nnyo mwena mubeere bulungi mweraba. I love you so much.